TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Bwinva ku Katonda Kabaka inamba 2. Emboozi ya Sir William Kibuuka, omuyimbi w'Obwakabaka bwa Buganda, nga ssaawa eno ali mu studio ayina kyafumba. Okay. Balamusiza nnyo mwenna aje musinzira okutulaba wano wennyini n'emitala w'amayanja, mbeebaza akaseera kemutuwa ne mutuwagira. Yenze Ssaalongo Kanka Kapita mujja kunsonyiwera eddoboozi eryafuddemu naye nga nzize okubaweereza. Nabadde mulwaddemu naye nkomyewo mu field okusobola okuba nga mbatuusaako buli kye mwetaaga. Kaakati emabega wali nyina emboozi gye nabakolera ey'omuyimbi w'Obwakabaka bwa Buganda. Omusajja ono ng'ayimbira nnyo Wango Tabuuka, Ssebuufu Wango, Edward Frederick Kimera, Muwenda Mutebi owookubiri. Omusajja ono nga tumuyita Sir William Kibuuka. Abamanyi ennyimba ze yayimba ayinayo olupya oluyitibwa Obota Azuukidde olwogera ku drone ezikwata abantu. Naye nga ayina ennyimba zazaayimbira Omutanda, omuli Sseggwanga n'ennyimba endala nnyingi. Omusajja ono yali yaggwamu essuubi, embeera nga si nnungi. Mwamulaba mu katambi akasooka nga tasobola na kulabirira baana be, ng'atunda mu Ddala. N'endowooza nze ng'abadde akola ebigoberera n'ebikulaakulanya Obwakabaka bwa Buganda nti Kibuuka teyasaanira kubeera mu mbeera eyo gy'akola gy'alimu. N'olwekyo namubaleetera emabega wali okubalaga embeera Kibuuka gy'alimu, embeera gye nabalaga Kibuuka gy'alimu. Mwebale abamukwatizaako n'asobola okuzza abaana be ku ssomero. Kati ebyo nja bibabuulira eri, naye kati kambabuulire. Nakitegeddeko nti Kibuuka yazzeemu amaanyi, n'aggyayo ekitabo kye ekikadde, n'ayagala addemu ayimbire Kabaka we ennyimba. Wano wenzize waliwo studio era naakatuuka wano okulaba Kibuuka kiki kyaliko. Kiki kyendowooza ekipya, kubanga abantu baffe bennyini twali bazizzaamu amaanyi. Omuntu bw'akolera Obwakabaka ekintu ayinza obutasiimibwa na musaala guvudde Mmengo, naye omwoyo gwa Buganda ogutulimu ogutafa. Kati nga nze guntambuza ne ŋŋamba kanondemu ono ntambule naye. Kati wano wendi njagala kulaba Kibuuka twatuuse dda, ndowooza kano ne bwe nkajjako kanzijeyo buli kyetaagisa ngende ndabe mwami Kibuuka tulabe kikyaliko, kubanga omusajja oyo yeetaaga okusiimibwa. Nakitegeddeko nti wano wennyini wenzize olunaku olwaleero ajja kuba addamu attukiza, ajjayo ekitabo kya Kikubeko Enfuufu addemu ayimbire Omutanda. Kale kwe kwetegeka kuno kwe mundaba neetegeka, nja kwetaaga okulaba mwami Kibuuka era obutabamalira nnyo biseera ndowooza kaŋŋende noonye mwami Kibuuka. Kaŋŋende noonye mwami Kibuuka. Embeera y'Obwakabaka yeetaagisa ffenna ne tukwatira wamu, kubanga ensonga ze tusinga okwesibako zeezo ez'okukola enteekateeka ey'omuntu okubanga kingdom yaffe oba Obwakabaka bwaffe tusobola obuddaabulula. Kaakati ebintu bingi nnyo ku bwa pulezidenti mwalaba omuyimbi kye yakola. Ti omuyimbi Robert Kyagulanyi yabalaga nti osobola okuva mu kuyimba n'okyusa eggwanga. Musajja oyo yakola enkyukakyuka nnene, naye ate mu Bwakabaka bwaffe mulimu bangi abasobola okubukozesa ne bakola enkyukakyuka. Nandiki abantu abo bakolera mutima gwa Buganda nga tojja kusobola kubasasula. Ate ffe abalina eddoboozi n'ekimyanso oba n'ekifaananyi tusobola okulaga ebyo ebitonotono. Kakati gyendaga nategeezeddwako nti mwami Kibuuka gye bali mukolera rehearsals nga yazzeemu ekitabo kye n'akikubako enfuufu addemu abayimbire. Neteekateeka okugenda okumulaba, naye nga mbakubiriza mwenna abali eyo mwongere okutuwagira, mwongere okuwagira omukutu gwennyini, mwongere okuwagira mwami Kibuuka. Ate bwe wabanga waliyo omuntu yenna ng'olowooza nti nno naawe olina ttafaali ly'ogasse ku ggwanga nga Kibuuka, nga Farida, nga bonna be mwalaba,
nsaba naawe onkubireko kasimu tusobole okulaga eggwanga Uganda nti n'obwakabaka bwaffe tubwagala tubukolerera bukolereze. Kale kansoke wano nveewo ngende ndabe mwami Kibuuka. Ndi mu kugenda mu studio naye nga sinaba kubanga ntandika butereevu okubalaga eno gye ndaga. Kansoke mbawo obubaka buno mbuyiseewo tulyoke tutandike. Abajuba Royal Travel bakugambye nti ebule ennaku mbale bakutwale ku kabaga k'abaagala no bakayite Valentine Special Trip akagenda okuva mu Kampala mpaka eyo mu Kigezi region ku Lake Bunyonyi. Nkukakasa mwenga kapo babateekeddekedde ekisingayo obulungi okuviira ku z'omwezi nga 13 paka nga 15 mugenda kuba mwagalana ate nga mweyagala. Bingi nnyo bye babategekedde trip eno erimu okuyimirako ku Equator, okubatwalako ku boat cruise, okubatwalako abalambuzi mu Kigezi region, okubasuza, okubaliisa, Ssaako osobola obbakubirako ne bakubuulira enteekateeka n'ebirabo ebyo mugenda okuwa abaagalana bamwe. Kakati mwe basingooza ate ekyammwe ekiri special Juba Royal Travel yabakoledde akali special bakubireko essaawa eno ku simu ezo z'olaba basobole okukubuulira enteekateeka gye balina eya special Valentine trip. Teweerabira Juba Royal Travel bakafuluma okutambuza abantu bakufunira air ticket naawe bw'obanga trip yo oba Valentine omuntu oyagala kumutwala mitala w'amayanja nkukakasa nti akaseera kakyaliwo basobola okukufunira n'okubookingira mu nsi yonna gye waali agadde okutwala omwagalwa we ye Juba Royal Travel. Stone Roofing and Construction Company abazimbi abesimbu abascout bosobola okwasa ekizimbe kyo abazimbi bano ne basobola okukikuzimbira mu bwesimbu bakubira plani ku poloti y'entono bakeberera ettaka oba teririko nkaayana ate ng'oggyeko ekyo obawa ne bakuzimbira ku plani eyo gye bakubidde nga bakuzimbira ku miwendo emisaamusaamu ate nga naawe gy'ojja okusimba ojja basanga Nansana ku kisaawe kya Municipal Council oba otabakubira ku simu bagenda ye Nansana ojja kulaba ennyumba enseresa amayinja yeya Stone Roofing. Osobola n'okugula by'onaazimbiza ku kibanja mpola bw'oggulawo akawunti nabo ku hardware yaabwe bajja kusobola okuba nga bakutegekera ebyokuzimba okutuuka obisonde mpaka lw'onaazimba. Stone Roofing and Construction Company. Mwena mugwere ewa Jjajja Jumba Lubo aligaweesa omusajja omuyunzi w'amagumba emukono mu kirowooza ebinywa bikyuse amagumba gamenyese osobola omugamba n'akuyungira waali ayina special way oba engeri ey'enkikinala ey'enkukunala ey'enjawulo mwasobola okubanga akuyungira. Eddwaliro lisangibwa mukono mu kirowooza gwe bw'otuuka emukono obuuza ku Bishop Stage obuuze wa Ssaabakabona Jumba aligaweesa agaba n'ebitanda osobola okuva ewuwo n'akujjanjabiraawo mpaka lw'onaawona. Kangende tweyongereyo wano ngenda mu studio wa William Kibuuka tulabe ekigenda mu maaso. Wano wentuuse ndi ku Smart School of Music ewa Kali Smart ndowooza mu biru Smart wano wetuze okusanga mwami Kibuuka ndowooza njabba tawaanyamu katini. Era chuchungu koledde akayimba bijja bikusomooza yongera oguma veje tuli abasajja b'abanywevu buli mbeera ebyo birwanyisa kumayo n'ebijja bikwembuka kuma seggwanga bulijja abaseggwanga ekikutte obudde kinaatera okkuta abakwesisimba kubasanyana okuvunnamirira tetuli kikyusa abaganda tebageza obbalimbalimba nze nakyeya macucu ne bwendibanga ali omu alikwepangirako ndi mwagula kumayo n'ebijja bikwembuka kuma seggwanga bulijja abaseggwanga ekikutte obudde kinaatera okkuta abakwesisimba kubasanyana okuvunnamirira tetuli kikyusa abaganda tebageza obbalimbalimba nze nakyeya macucu olwaleero bintabudde kati mujje mundabe najana lwa musaayi gwange abenda ya Muteesa yennaku ng'esuse okujjawo mayiro kwali kuwamba seggwanga bwenkitegeera mu bumpi mu 6 enjege yagwe Buganda ye yavaako tabu n'emyaka gy'ekinaana olutalo era lwatta baffe mbuuza kikye twalya senyiga 19 ng'akyafunze ekyo nga nettemu nga lisusse noonya ne
lwaffe ku ttaka abaatugobadda eryaffe lyennyini. Abakalamojja balina ente ezaabiza obuzaale zimanyiddwa mu nkula, n'abayimba balina ezaabwe empanvu z'amayembe ensagala zennyini. Ezo zennono ddala nga naffe wano we tulina ettaka ly'Akabaga ekkulu. Zaali ntalo kasigu mu Buganda ku ttaka lino okubaako n'obutuulo lyerassa babamwanga ng'era ekyabassa bano baali bategeka yaffe ekikuba ennaku kale. Omunene ekyalo akigula n'agobako abatuuze n'assaako ente ze. Tewali kyaggulayo Uganda enyigiriziddwa awatali ayamba. Abafa singa baali badda baandika amaziga eryabalwanya wowe kati libbibwa abatwazi. Abafa singa baali badda baandika amaziga eryabalwanya wowe kati libbibwa abatwazi kyekinjaziranya. Abavubuka eyo kati tunasenkuze kati guno omulembe gwammwe Buganda babuwamba bagettaka musinga n'abanyanya Buganda ababutuze Katonda ne Buganda bakola endagaano. Kabaka nnende mu kufuga yakola emirimu ettendo Mukama n'amusiima n'amuwa ekifo okkula. Buganda efungamyemu bintu bingi eby'omuwendo okuva lulinde kaakati. Seka baffe bazzukulu ba Buganda ku lwa Kabaka nnende tulina amafuta ebugerere eyo n'essingo zaabu wa muwendo. Bitina we yava bano banoonya ba bugagga ne tugobwanga kamugye wamala ennyanja mafuta n'essisi yonna zaabu. Buganda yonna zaabu. Abafa singa baali badda baalika by'amaziga eryabalwanya wowe kati libbibwa abatwazi. Abafa singa baali badda baalika by'amaziga eryabalwanya wowe kati libbibwa abatwazi kyekinjaziranya. Kakati ndi ne mwami Kibuuka, Sir William Kibuuka ali mu rehearsals nange nziguddemu mpulira ziguddemu. Smart wali wano ffenna we tuli wano. Ensonga esinga obukulu ye ya mwami Kibuuka. Kale mujebaleko gye munaje mutuusaako engalo mwebale kutuwagira. Yenze Saalongo Kanka Kapita nkomyewo okukola eddoboozi lya Deligeze naye ate sobola kwebaka eyo kuba wano wendya okubakolera kati mwenfuna ekitiibwa n'obwagazi. Mwebale nnyo kutubeererawo akaseera konna. Mwami Kibuuka oli otya? Nyendi taata. Jebale ssebo. Owaayi. N'ekifuba. Naye kati kuli obulago obutadde. Obulago obutadde. Nsanyusa okunsanga wano kubanga we twakoma nali mpeddemu essuubi ndowooza era nakugaa nti ebintu bino njagala kubiwummula. Naye okusinziira ku reaction abantu abali mu diaspora ze banteekako zanzizaamu amaanyi ne ngamba sijja kutuula nange waka ngenda kukola ekisoboka era nkati nga ndi mu studio eno Smart Studios era mwe mwakwatirwa akaalo ka Buganda n'ennyimba zenzize nkola esinga obungi. So nzize nga nina kyennengedde abantu kye batannalaba nenjagala oluyimba lubatuukeko nga bw'ojja oddubasampolingako naye nga tukyali mu kufumba ne Smart Studio. Essaawa yonna oluyimba lujja kujja mu bujjuvu bwalwo. Oyogedde nga tutandikira eri mu bantu tereze tekaina ttaka. Oyogedde nga tutandikira eri ku bantu. Mwami Kibuuka ono namusanga ng'era omwagazi omulondoozi w'abantu abagasa Obwakabaka abatuli mu mitima naye nga situfaayo tubadde tetufaayo nnyo ki kye bali. Manye eggwanga bwe lijjamu okunyigirizibwa atodde ewammwe ne mwetereza nemwogera akamanyi tukikoze kituufu eggwanga maka naye otandika na kutereeza gago ageewange nagavaamu naye nga tulina kutereeza Buganda. Bwe tutereeza Buganda tulyoke tubuulire abalala engeri y'okweterezaamu kuba twali bamanyi ng'ensi eno tennabaawo. Kati mu ekyo mwe tunanoonyeza mwami Kibuuka ne musanga. Mwami Kibuuka kansooke nkubuuze. Tuli mu studio bye tugenda okwogerera biri wano naye kanziremu ndeete emboozi eri eyali eri.
essuubi lyali likuweddemu lyali limpedde abaana bo ng'oli nabo nga mwekubagiza kiki ekigenda mu maaso ekigenda mu maaso okusookera ddala byonna nga bwe nnakunnyonnyola ebyaddako nga tumaze puroguramu eri wansanga nga bw'omanyiwo okubasinza kunnyonnyolawo bwe ntyo bwe nnali naye nnakutegeezaako nti minisita w'emmengo ewa Ssaabasajja yankubira essimu w'Amawulire n'aŋŋamba ebintu twabirabye era tugenda kukolako nensanyuka mu mutima ne nninda ekyokunkolako nga gavumenti ya Buganda oba nga minisita yankubira mu kiti ekyo kuba baatuma ow'omuluka byayita mu mitendera ow'omuluka yajja n'atuma omuntu neŋŋenda ewuwe n'aŋŋamba ow'eggombolola akwetaaga omuluka nze ndirwaddeawo Matugga ow'eggombolola w'eggombe Ssaabawaali simu yange baali bagibbye nankubira essimu n'aŋŋamba bakwetaaga e Bulange so zaako essimu yo bajja kukubira essimu baali bagibbye yakubira ku kyate yankubira ku y'ow'omuluka neŋŋenda nensazisa layini eyange era minisita n'ankubira ow'Amawulire owa gavumenti y'Obwakabaka so nawulira essanyu kuba we wansanga nalinga ali mu ntaana ng'essimu yange tesobola kukubwako muntu ng'oyo kyanzizaamu essuubi naye oluvannyuma lwa byonna ebyo byonna nga bitambudde kyannennyamizaamu katono ku bye ngenda okwogera okuddirira kubanga bwe byamala abantu abali mu diaspora baali yakitinga ne bagamba ki ekiddako era ngenda kutwala omukisa guno kugambe birimu ennaku n'essanyu olumu kubanga minisita okuva lwe yankubira siddanga mukuliza kigambo ky'e Bulange simba wakati minisita yakkubira bwe yakkubira yagamba nti twalabye pulogulaamu yo n'embeera gy'oyitamu era tugenda kukolako tugenda kubaako kye tukola okujja mu mbeera eyo taddangamu kuba ssimu wafunayo obubaka bw'okuyitibwa oba bbaluwa ye ku ssimu ye kuba yakuba ku yange kuba nze nali simanyiye naye ntwala omukisa guno okwebaza abantu Abaganda abaagala Obuganda ne baganda bannaabwe ne bassaayo obuvunaanyizibwa naddala abali mu diaspora gwe nnaaba neerabidde erinnya ajja kunsonyiwa kubanga bwonguddeko wano sibadde nakapapula waliwo akapapula kange nakawandiika eka naye nsooka ne neebaza abazzukulu ba Mugema abali e Boston bampa obuyambi ku school fees bannanga abaami n'abakyala bessimanyi mwebale nnyo mwebalire ddala ku lwa Buganda kuba sibamanyi era simanyi nti ndibalabako naye abaana baali basiranidde awaka mu kulukankaka yiwa kiŋŋamba nkimanyi bulungi n'okukiŋŋamba kuba nakirabako n'amaaso gange kutwala omukisa njagala okugjayo essanyu lyange okubeebaza n'ekyandeese mu studio muno abantu b'omu diaspora bebanzizi nakugaa bino ebintu byantama nze ŋŋanzi naye abantu abo nalowoozeza kye nnina obbakolera nga sikimanyi ne ŋŋamba kanzireyo ku lwa Buganda kuba nze saagala Buganda nkole ng'ensasula nze ndi Muganda Buganda ne bwentampa yadde 10 omulimu ogwange mangu tuukiriza ng'Omuganda omusaayi ogukulukutiramu gwe guzze nga gwansikirano akaseera konna ekikuyisa Omuganda okuba Omuganda tekisasulwa era saagala muntu yenna abe ku badde nti noono alina kyayagala no naye abantu bessimanyi kyenkugambye nti ekyansitudde okujja mu studio eno naawe okumanya nti ate Kibuuka yagenze mu studio nga nali nkugambye nti bino mbiko ebyantama abantu omutima gwe bandaga kuba nze we wansangira awo nali nfaanana bulala kituufu ng'abaana bali awo mbatunulira balinga ekizibu nga nazaala baaki essaawa eno baabazizza mu masomero abaana basoma okuleka nga bwe ngenda okunnyonnyola abaala bonna basoma mpozi mbadde nga ntemaatema ebintu bino mbadde kusookedde kugamba bazzukulu ba Mugema abali e Boston waliwo n'omwami Katoka Jjubi era mukungu wa Ssaabasajja e Boston naye yampa obuyambi ku school fees bassebo ne bannyabo mwebale nnyo waliwo omwami bamuyita Kalima ali mu Amerika waliwo omwami bamuyita Mulinda ali London waliwo omwami bamuyita Kiggundu ali Sweden waliwo omwami bamuyita Kisitu
ali London. Waliwo mukyala bamuyita Paula. Mukyala Paula bamuzaala Buddu eyo ali London. Waliwo mwami Abibu ali Dubai ndowooza. Abibu nerabidde bulungi kyewaŋŋamba. Waliwo ate waliwo abantu benja okwebaza ab'enjawulo kuba nkukakasa okumanya Mr. Kanka katuli mu buzibu. Programu eno nga bw'ogiraba eri ku internet. Abantu bano ngenda beebaza lwa nsonga. Waliwo omwami Ndugga Geoffrey yakolanga ku CBS ali mu America. Waliwo omwami mulaba bamuyita Kinene Michael ne mukyala we Dolini Mutiibwa. Lwaki njagadde okubasoolayo amangu Doli Mutiibwa akyaliyo ali London abantu abo babadde wano naffe banga siddene. Naye nkukakasa mu Uganda terina muntu yakuba ku ssimu nti Kibuuka twamulabye nga Kanka alina interview gy'akola. Naye abantu bano Kinene Dolini Mutiibwa ne Geoffrey Ndugga bambi ate nammwe engeri gye mbadde mbeera nakuba bali abalala bonna benkugamba sibalabangako sibamanyi batambulira ku musaayi n'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Baafaayo naye Dolini Mutiibwa Kinene Michael ne Geoffrey Ndugga babo kyenkana baakava wano ne bafaayo era ne bagamba ke tulina katukakole ki abaana baddeyo ku ssomero. Bannanga abaami n'abakyala mwenna n'aboogeddeko nange ne bakugamba waliwo omuntu ayogera nayo n'akuddaabiriza ebiwundu ebikuli ku mwoyo. Bamwami Lawrence Muyimba naye ali London. Waliwo abanaye Helen Nalubega ndowooza ali mu America. Kuga ne boogerako naawe n'owulira nti nookoze eki ate nga banyumya ku mboozi eri awaka. Nga bwe nkugenda nti minisita okuva lwe yankubira siddangamu kuva kuwulira kigambo kiva Bulange. Abantu b'omu diaspora waakiri akubirako naawe kati embeera n'owulira ng'ozzeemu y'ensonga lwaki nasituse n'enzija wano mu studio nga n'oluyimba olundeese olwaleero okukola. Abangi abakuba babuuza wamanya otya nti ebintu bino binajja? Naye wali nabanyonyola ne bagamba ebintu ffe tuli Baganda. Obuganda bujja butulondoola tosobola kumanya. Ne nange nalabira awo nga bye nayogera emyaka mingi emabega olwaleero bituuse. So baleeta ettaka lya mayiro baleeta ettaka lya mayiro nga baagala kulijjawo naye ebintu byano nze mbimanyi. Basooka ne bakoonamu ne mukyala nga buto mutonyezeemu amazzi. Ffe tweteekamu enkola ey'Abaganda okukyakyala ku ssaawa eyo bwemumala okwawukana nga basaasira mulekwa mulumbe nti gunija ne babivairako ddala. Toddamu biwulira. Oluyimba luno nduyimbye kitegeeza bwe kiti essaawa yonna yadde baabisirisa bajja kukomawo bayise ekintu ekyo. Omanyi mwami Kibuuka gwe ne Smart bwe mwakola akaalo ka Buganda abantu akaalo ka Buganda ndowooza tebakitegeera. Buli omu yajja n'anfunamu naye akaalo ka Buganda kulinga okulabikirwa okwali wakati w'abaakola oluyimba olwo abaaluwandiika naggwe yaluyimba. Mmwe nga bwe mwaluteekako engalo nti kaakati ne bwa nze yali alowooza nti yaluyimba yafa kuba nali simumanyi. Nali manyi musajja mukulu nabeeranga awo nga ndi ku internet nga bwe nkola programu za Buganda njagala okukozesa oluyimba naye nga wali yaŋŋamba yennyinirwo ne ŋŋamba oba ze zino ez'edda ez'abasajja abaafa. Omuntu gwe kuŋŋamba nti Kibuuka si musajja oyo gw'ogamba. Kibuuka ye musajja ali mu kategole y'ebyo b'olowooza nti musobola n'okukola ki n'okwogera. Kati ne bwe nasooka okujja ewuwo oba yenkana atya oba afaanana atya kati nnyini nnyumba mubuuze nti owaawana aliwo nga gwe kennyini gwakoze eki gwavuddeyo. Obubaka obwali mu kaalo ka Buganda bulabika nga Saamu Mayanja aliwo kati we tukoledde vidiyo eno avungavunga ettaka byonna aligabule. Yatuwa n'ennaku 10 eza woofiisi ye n'ebiwandiiko byawandiika ku Ssaabasajja Kabaka ng'alaga nti yamukyawa. Ne twebuuza n'erinnya Mayanja gye yakola ki? Naye kati Mayanja kati mwami Mayanja ssebo ffe Abaganda tubaddewo era ozze tukulaba ate tugenda kukulaba ng'ogenda
era tukulambule n'abaana bakusekerere w'olibeera kuba ekintu ky'oliko kinene ffe tuli Baganda awatali kuba nti waliwo wabula emyoyo gyaffe n'omusaayi gwaffe gutulukuka Buganda ebintu by'okulanga lube nagambe Mayanja byakola ebyo binyiikaaza abantu bireetera abantu obuzibu bungi nnyo mu mitima gyabwe n'okwekyawa omuntu n'akola ekintu ky'ayinza okukola so abantu abalinga Mayanja Abaganda gye muli bangi bayinza obbawo ebitiibwa ebyo gye muba mutuuse ne mulowooza nti ate mufuuse Baganda banjawulo mujja kunzika babagobye ku mirimu nga muzze ku byalo gye tubeera nga ffe bannammwe tubalabe okimanyi abantu batera ne bagamba naddala abantu bali mu diaspora bagamba tutunuulira nnyo omukka ne tuwerabira nti waliyo omuliro wansi Mayanja balina gwe bakolera abasindika naye ate lwaki twesiba nnyo ku Mayanja nti yeewaffe yali badda nnyonnyola oli atali waffe nti ekyo wookutte kyontuma nze ng'alimu omusaayi gw'ebo gy'ontuma ogenda okunyaga ebyabwe si tebakyagala mazima kuba ffe tekijja kwagalibwa kuba ekyo kyennyini kyoyogedde tutuuse n'okugamba nti noba Pulezidenti Museveni mutuufu ye mu ngeri gy'akolamu ebintu bye kubanga bano abamutuukirira Abaganda be bandimugambye nti nedda osaanyaawo eggwanga kuba okubeera minisita si gwe mulimu ogusembayo nti nno ojja kuba oli awo naluli naluli lisaafu esobola okujja nga mugundi mu kabineti ejja tekola ki teriimu naye Abaganda okufunanga emirimu mu gavumenti mwe ne mwefuula nti no mumaze mufuuse n'abamawanga malala ekintu ekyo kikyamu nnyo njagala kalo ka Buganda erinnya lyakukwata Yesa William Kibuuka n'erinnya lya kalo ka Buganda oluyimba luno opakeginze ebirungo tuli wa smart munatusonyiwa tuli munda mu studio nze neeyitiriza n'ennyingira eno munda naye ate saagadde bajja kubibakola kuba ngenda kubeerawo akaseera katono bo basigale nga bakola ebyabwe mu pakeginze kino ekyoluyimba luno ekisooka kyempuliddemu wazzeemu okufuna omutima ogukola emirimu naye abantu naye bw'oba buli wonna anaakukubira ku kasimu weebaze nnyo abantu abali mu diaspora kubanga balowooza ku ggwanga lyaffe kiro jjukira bali ku buzibu nabo baagenda kupatinkana mu byabo olw'ebizibu ebyabajja wano naye ate balowooza ku Buganda kiro na misana tebawummula era bw'awulira ekintu ekikutte ku Buganda nga kyakyamu awulira ng'empisa nze abamu banneewuunyisa kuba balina obutuuze balina obulamu obulungi baafuna obutuuze mu Amerika baafuna obutuuze mu Bungereza Canada kwegamba ne bwajja wano mu Uganda tabalibwanga citizen wa wano naye omutima gwe balina awuliranga eri gye yafuna obutuuze si waka waliwo omwami ankubidde ku makya bambadde ndudde okufuna essimu y'ebweru naŋŋamba bampita Seremba aŋŋambye amannya 3 ndi wano Canada naŋŋamba buli lwendaba oluyimba akaalo ka Buganda n'ebintu ebitambula mu Uganda naŋŋamba gwe Kibuuka teweemanyi ayogera naawe ndina emyaka 7 niye ebintu ebyo yakutuma ateekwa okuba gy'ali nga wanjawulo gwe ne bweweetunuulira bw'oti gwe kubana sikulabangako mu buntu naye buli lwempulira ebigambo ebiri mu kaalo ka Buganda ayogera naawe nina emyaka 7 njagala eggwanga lyange Buganda nye simanyi kirabo kyoyinza kuweebwa neŋŋamba Katonda watu myaka 7 imagine naye naŋŋambe eri amaze ebbanga ddene nakuno alina tekimwetagisa kujjako naye emirimu agikolera ku remote naye ng'awulira ayagala nnyo eggwanga Buganda kakati gwe akyayira wano Buganda we tuli wano we tutudde nga Bamayanja bye bakola n'owulira nga toyagala kati ng'omuntu ali eri buli kimu yakikola naye nga gwe olina wano wootudde ate toyagala tuba tunaabakolera ki abantu ngaabo kankubuze mwami Kibuuka kiki olowooleza Ssaabasajja Kabaka gwe bw'otuula awo ewuwo ng'otudde mu ntebe ova okunywa caayi aliko omujaaja kiki olowooza mutima Kabaka omulaba otya Kabaka olw'okubanga bizibu kati byaliko ekyamazima Abaganda kino nkyogera ntunudde mu kamera abamu tetumanyi bigenda mu maaso ku Kabaka si musango gwa Kabaka kuba ffe tuli wansi wa Kabaka naye oluusi abakola enteekateeka oba abali mu mitambo gy'okuluŋŋamya Kabaka n'abantu be
tebakikoze bulungi. Naye nga tumwagaliza obulamu obusinga okuba obulungi, tumwagaliza awangaale, asigale ng'alinga bw'ali, kuba buli lwalabikako n'ebigambo by'atugamba tuba tuddamu amaanyi. Era nze bwe nva ku Katonda Kabaka ye namba 2 gwe nteekawo awo. Kubanga atuluŋŋamya bw'ajja n'alabikako gye tuli, n'olaba ng'abaana abato, abakadde, buli omu alina essanyu ery'enkomeredde ng'alabye ku Kabaka. Era Ssaabasajja Kabaka Mukama akukuuma emyaka mingi. Kati teebereza n'amala avaawo tuddawa. Ekyo sisobola nakikuba mu kifaananyi olw'ensonga nti nti esobola otugamba n'empologoma zijja ne zitukwagula zonna akabikiriddewo kamu ye Ssaabasajja oyo atukwatiridde. Omanyi nalabako ku mpologoma ng'eri mu zoo. Eba erina kyeyagala okulya naye nga ekiraba nako naye ng'ekikutte katimba nga bw'okyogedde ekyo nekubamu akafaananyi nga katimba kavuddewo. Ndaba empologoma empologoma ziri awo zikanudde amaaso. Era bannange baganda bannaffe ate ekirungi wano bwe twogera abaganda waliwo n'abatali baganda. Waliwo abatali baganda bangi nnyo nga banyiiganga mayanja akola byakola ssaawa zino mazima nga bayulira ennaku. Era bwe twogera nti tuli baganda bannaffe, oba oli Musoga oba oli Munyolo oba oli Munyankole, ddala Kabaka layini Kabaka gy'atambuliramu ye ebintu ebituufu. Buli lwanyigirizibwa tulaba nga waliwo ekintu kyentadde mu luyimba, waliwo omwami ali Mawogole bamuyita Bulola, yali atwala ttaka lya Kabaka ku mpaka ku district, ne bamugamba ajjawe n'agamba ŋŋambye, ne bagenda mu kooti, Ssaabasajja n'agenda mu kooti, Bulola n'agamba ŋŋambye, era ne bazimba ekizimbe. Agamba ngani? Nga Bulola RDC simanyi ndowooza bali mu Ssaako ezo. Era yatutaasizza yabadde Nakalema ndowooza. Afande Nakalema n'amugamba ajjayo ebintu bye bikomera byonna ne babiyiwa. Naye lwaki weewanisa abantu emitima Mukulu Bulola? Ng'omanyi kyokola ettaka bakugamba lya Kabaka. Ne mugenda mu kooti n'ekugamba n'ogamba nedda. Akakiiko ka Nakalema kamaze kugenda okugonza Bulola oyo okuva ku ttaka. Tolabanga abantu baba bajja natuzaaza emize gye tutalina. Of course singa tebamukutteko mu ngeri eyo, singa ate kibadde kiyitidde wano ku TMO, sikakasa nti essaawa 72 zaali mazizza Bulola mu mampaati. Sikirowoozaako kyoyisa okutuzaaza emize emikyamu. Ate olina ekintu kyoyogedde. Kibuuka bw'ayogera ekigambo fe Abaganda, Ssaabasajja Kabaka aba atukubiriza buli kaseera nti Obuganda tetukyatwala mannya kuba bageetuuma. Obuganda tutwala bikolwa. Oba oli Munyarwanda, oba oli Muzungu, oba oli Mugisu, oba oli muki, ffe tutambula naawe. Ekigere kassa kirinnya ku ttaka ly'Obwakabaka bwa Buganda. Tambula na mpisa, tambula na bulombolombo, tambula na nkola, tambula na buwangwa. Olwo tekikyatwetaagisa kujjukira gye wava. Ate Abaganda tulina ebigambo ebigagga. Omuntu bw'akugamba nti Obuganda bubaamu amawanga g'otamanyi. So ffe tuli Baganda. Naye kasita akugamba nti Obuganda bubaamu nga tukkiriza okuwangaala nabo, okukola buli kimu nabo mu mirembe, era tugende mu maaso. Njagala Mwami Kibuuka nkuzzeeyo keeri. Kaakati oyambadde gambuutusi. Enkumbi ogiweese ku mugongo. Oyolekedde ffenna tulima twagala kukungula. Saagala nkole program ne Kibuuka ng'onyigirizibwa. Njagala oyogere ekituufu. Ewa simaati mukoze. Naye mulaba mutya nga mwongedde ne mukola nga temunyigirizibwa. Kubanga ffe gye tuli ate situmanyi kuyeeya. Ebintu ebyo by'oyimba biringa na bubaka. Ffe situbufuna. Waliwo embeera ekyakunyigiriza mu bulamu nga Kibuuka gy'ogamba nti eno, sigamba nti bino Kibuuka nze mbimuteekamu era nze mbimuteerawo, kuba naali agadde akukola obulungi omukola bulungi. Njagala ombuulire mpitira, waliwo embeera ekunyigiriza luli baali baana nga 10 tennatandika wagyeraliikirira, waliwo ekyakolebwako era kyakolebwako, olina embeera ekunyigiriza mu bulamu. Ffe abakutegeera tugigonze otambuza emirimu gy'Obuganda. Embeera okuleka
waliwo omukyala n'abadde mwongerako omukyala oyo ali mu America bamuyita mukyala Kayita yeddira nvubu yankubira essimu n'aŋŋamba ŋŋenda kutwala omwana omulenzi ku university ne twogera naye ne bambi n'addamu n'ankubira yafuna ebizibu yaweereza ssente ze Uganda nga bannayuganda musaasire abantu abali e Bulaaya nga gwomanyi munno bwakuweereza ssente ate ogenda zitwala butwazi bambi yaŋŋani nakoseza ssente nnyingi yali alina enzi zaasima ku faamu ze naye nga yali yeeyamye okutwala omwana oyo mu university mukyala Kayita nkusaasira nnyo ebizibu byatuukako naye era mmanyi yankakasa bw'anaamala okwewulako omwana ajja muza bino ebisigadde nga kyombuuzizza oba mpita mu mbeera ntya bwenzi abaana bange baba ku ssomero mba musanyufu ate bwe mba nkola na bino omusajja yaŋŋambye nti wafuna wagwa mu nsi etali yiyo naŋŋamba ebyo by'okola nga bwe mbiwulira singa bannayuganda kuba mmanyi bawulira Oluganda n'ebyokola singa babiwulira bwe bali bitegeera bayinza obitegeera ng'ofudde naye bajja kusaalirwa nnyo kuba nga bwe nkugambye Uganda eno nga bweri temuli muntu yankubira ssimu ng'ayogera ku program gye twakola kyokka nga abantu kyabakwatako mpozi waliwo omwami yali mu Uganda era bamuyita Guluddene bwe naddamu ne mubuuza kwega neewunya nneŋŋa nti ono we nateete nga njagala ŋŋende namukyalireko yaŋŋamba ŋŋenda kuweereza omwana omuwala emitwalo ŋŋenda kugulira omwana omuwala ebiteeteeyi 2 n'obuleega 2 neŋŋamba naye omuntu nali ndi awo ng'azitaddeko ssente neŋŋamba omuntu ono kaŋŋende nateete mulabe naŋŋamba mukwano ndi naddayo e London mpozi olindaba nkoze eki olindaba nkomyewo nateete olindaba nkomyewo nendidde ali kugamba mpulira naye abannayuganda sigamba baganda bokka oba abasoga oba abakyoli oba abagisu mwagala ensi yammwe teri nsi ndala teri muntu agenda kuva mu ggwanga lye bamuteeke mu ggwanga ddala yagala ensi mw'ozaaliddwa oba bugisu yagala abagisu saate bwe yagala abagisu tokyawa Buganda ffe abaganda okusoosowaza eggwanga lyaffe tetugamba nti abalala tebaliiwo of course otandika na kikyo tolinnya wa mulala omumalako mirembe naye muleke akkirize kyakola ki kyakkiriza mwami Kibuuka nkujjukira bwe nasooka okujja ewuwo tekyali kyakuswaza wabula nze ng'eyali ayagala okukola omulimu ogwo nali njagala nzigireyo ddala ekifaananyi Kibuuka mwali naye ate gwe wankuba knockout kuba nali ndowooza amaanyi gaakugwa waŋŋamba gwe ne bakuwa olire bwakubira essimu nagaa gende otukolera omulimu we guti ogwa Ssaabasajja tambula bigere okuva wano mpaka Ekkwoki mbanja gukola era ebintu nga byeyitiriza omusajja omwami yankubidde ow'emyaka 7 ŋŋambye naye omusajja oli eyajja ewuuyo Katonda ye yamutuma era waliwo ebijja oggwawo mu birabe kubanga sikiwa nti nga bwe ndabye ebintu bino mbitunuulidde ne mbyetegereza nnoonye mbeeko kye njogera nkifunye lwaleero ne ŋŋambye bino ebintu bikulu nnyo ku ggwanga lyaffe Buganda kaakati era nzijukira bwe najja ewuwo nasanga abaana bo naawe nga mutunda omudaala gw'ennyaanya kaakati ngenda kusinziira wano nze abantu mbabuulire ebyange omulimu gwenkola guno gwa kutumbula ggwanga lyange nange ly'ettaffaali lye nsobola okuteekawo gutandika n'abantu bw'okyusa obwongo bw'abantu n'endaba y'ebintu n'eggwanga ligendera ku bantu kuba biraba mu ngeri yaki yanjawulo njagala nkyuse engeri abantu gye batunuliramu abantu abayiwaniridde obuwangwa kubanga bw'owulira e Japan obuwangwa babukuuma ezo ensi zaabo kyokka tetuzisinga tekinologi kyokka tetuzisinga bino byemubala mu economics GDP tetuzisinga nyingiza yadde ku level y'amaka kye bayita household income lwaki ate ffe tusuula ebyaffe tukoppe eby'omu America nga twefuula nti tujja kukulaakulana kati mwami Kibuuka awo wenjagala njagala abantu twekwatekwate tujjewo omudaala gwa Kibuuka nze ndowooza nga nze kankaka Ssaalongo nga n'omusajja ono gwendi naye Ssaalongo bassaalongo tetuba baavu tetuba baavu kakati njagala tusituke ffenna tunoonye ekintu Kibuuka mwagenda okujja essente kubanga mwolikodinga ennyimba
nkiwaddeyo nga kirowoozo si bukake tekiriko namba ya simu wabula kyakumpa birowoozo nze nga nze ali mwami Kibuuka bwe abantu bakulabye baku appreciating era n'emboozi nejja kweyongerayo nkakasa abantu abali ku video nti obuwangwa tebukoma waffe Buganda wokka ne wiiki ejja nyina episode gyengenda obakolera ku bujagaali sirwa kuba nti mbadde njagala y'ebintu bya Buganda naye bwe natunuulidde engeri abasoga gye baatuuzizzaamu bujagaali ebintu bye beekoze byesimanyi nga ndaba baagala nnyo culture kyankase okudduka emisinde nteekeyo kamera ndabe wabaddeyo n'abansooseeyo ne mbagamba banaye munyambe mumpe ku bifaananyi bye mwasoose okukwata abasoga batema essubi nga beeyala mu ttaka ensi eri boyiro nga bwe bagitonda kugamba nga bwe yali ng'omuntu ali ku nnono ye nga bwe yali ng'ayagala ng'omukwano weeguli nga nze njagala ne kanka ng'ayagalana ne simaati eyo ensi esobola okutambula pozi bwe tuba twogera ebintu bino nga tuzzeeyo ku bantu bebakwasa obuvunaanyizibwa ngenda kugamba ekintu kino nze ndowooza nga Buganda bwe yanditambudde njagalawo nnyo naddala ku bantu Ssaabasajja bawa obuvunaanyizibwa okumukolerako emirimu gye nze ntunuulidde Buganda eno nenjetegereza n'endooliito eziri mu Buganda kati abantu Kabaka bawa obuvunaanyizibwa okumukolerako emirimu gye bafuuke bayiiya ngenda kuwayo ekintu kimu era bw'onookisengejja mu bwongo obwo ojja kulanga kisoboka tukayanira eka simanyi oba ani yagamba abantu baagala ennyo Kampala kyova olaba n'ebyalo byaffe byagwa buli muvubuka avubuka ayagala kudduka kujja Kampala tutyayo abasezi naye tulina omukisa Buganda erina omukisa gumu natunuulira omanyi ndi Buganda eyawula ensalo ne TZ naye okuva edda nedda bakabaka bazze bakuba embiri agano lwa Kabaka gundi naye olubiri luba lutono kati nze mu kyasa kino wamulembe Omutebi olw'okuba gwa byafaayo era mwe tuzaaliddwa ate nga ffe tulina okukola ebintu byamu nze nina ekirowoozo Mr. Kankaka mu kifo ky'abeeno okukuba olubiri akole ekibuga kino nze nakipulaningira wano olw'okuba Buganda eyawula booda ne Tanzania ne bapima square miles ne baga square miles nga 3 tugenda kukola ekibuga kya Buganda kino ekibuga ekibakayanywa ne Kampala ekyomugotteko ekitalina kipulaningi kijja kuba kivaawo kuba Kabaka n'asituka wano nga bapulaninze ebintu lwatema etteffaali be pa wali okuva ekakuuta okudda eri emutukula n'atema ettaffaali nti atandise ekibuga mu myaka 5 ekibuga ekyo nga bakiwadde pulaani ennungi kiba tekimanyi Kampala wamwe ono kituufu kikyengezaako okutegeeza nti abantu Kabaka baawo obuvunaanyizibwa bafube nnyo okuyiya kiki ekitwala Buganda mu maaso kuba emabegako awo nawulirako nga baagala olubiri luteekako kisaawe kya nnyonyi naye bw'otunuulira ettaka eriri wali ekakuuta okudda TZ buli kimu okolerako ekisaawe ky'ennyonyi n'opulanningirako ekibuga ekirungi enguudo ennungi amalwaliro amalungi wooterizi ennungi jjukira eri booda ekyo kya bugagga ky'amaanyi TZ ky'abantu oluyingira Uganda ne basanga hooterizi nga nnungi ziri awo Mutukula naye ng'ekibuga ekyo bakitaddemu amaanyi nti kya Ssaabasajja olwaliro oyinza n'okulya nti baguze poloti 5 nga tugenda kuzimba kibuga ekigenda okutwa tuleme kukayanira wano buli muntu alowooza nti addukira Kampala muntu alowooza Kampala n'afuuka Kampala ebikonde ne bifuuka ebikonde buli omu naye tugaziye obwongo okimanyi nti n'oteeka ekibuga kya Mutebi emutukula Ssaabasajja n'agenda n'atema etteffaali lye pa nti atandise ekibuga ekyo musobola okulaba enkyukakyuka mu byenfuna mu buli kintu kyonna ate nga naye Buganda ofunye ekibuga ekinene ku booda ekyo kya bugagga bwe mbadde ntandika ensonga eno nkugaye Ssaabasajja abantu bawo obuvunaanyizibwa omukolerako emirimu gye beetaaga bagaziye obwongo si kubeera awo ng'otambulira awo nti nno ndi waggombola nti ndina ofiisi mutwekoba awo noga nti nja kugyesibiramu bagiggala bulungi bagyera bulungi okimanyi nti bwe tubala kati nga Ssaabasajja atandise ekibuga emutukula obala emyaka 10 oba tokyayigomba na Kampala kati Ssaabasajja nze gy'atera okuwagala okubeera
gye njagala okubeera kuba mpulira emirembe waali ne bwe mba simulabe simulengera nze nakisinga n'okumbeeza e Kampala kuba mmanyi Kabaka abeera Kampala niyo manyi bwe kinaalabika ne bw'onooba ozimba nnyumba mu kibuga kya Ssaabasajja nga kiri mutukula ojja kugamba nti gwe kennyini ojja kwekwa ennyumba eno kanjikole Miteri saagala njibbe nga nakagizimba mu kibuga kya Ssaabasajja ate emenyeke nkutegedde kakati nsaba bannaffe Ssaabasajja bawa obuvunaanyizibwa bafune okuyiiya bingi kuba bwe tunaasabanga omuntu nti kanka katuwe kino alituwa kutuusa tweyiiye tukole ebintu ebigenda mu maaso era tujja kubaawo kuba n'ono gwe tusaba tagenda kuwangaala myaka 10 ajja kutuuka akole ki akutuke Katonda amuyite naye nga ffe tukoze eki tulina okukola mu biseera byaffe bagambe mu mulembe Omutebi bakanka kabaakola kino nakiri mazima Mwami Kibuuka atuwadde plan n'otutunuuliza kyalowooza ku mutima gwe so kiri eri mmwe abatudde mu bifo ebisalawo naddala ebisalawo eby'omwanjo ng'oluusi biweebwa n'emisaala ku mirimu gye mukola nti mugaziyo obwongo Obuganda mu butuleetera eno Obuganda mwetaaga ne mubuleetera ffe abakopi Obuganda ne buva mu twekobe Obuganda ne buva mu mmotoka n'obugombe Obuganda obwo bwe twagala okuwulira twagala Obuganda mu mubiri mu lujja mu kyalo ky'Omuganda ekyalo ky'Omuganda kyandibadde kiti omanyi Mwami Kibuuka nti nno Obuganda tutera bulabira mu bintu biri fane okimanyi ojje wange ne gamba enkoko ŋŋanda eyo nkoko ŋŋanda akasiba akakyakaganda Obuganda bwazobera twaligambye bwe twogera ku kibuga Kampala waliwo n'abajja beewugusa olwaga tekiri mu Buganda kati nga tuli mwoyo science naye kyoyogedde ensonga nkulu nnyo bingi bye tusobola okulowoozaako bingi bye muyiiya bingi bye mukoze naye waliwo ekitugasa ffenna twagala Obuganda bujje eno mu bakopi tubuwulire basuulemu ekibuga eri ekyotera bagekire kyawula Tanzania ku Uganda bagambe kibuga kya Ssaabasajja Abaganda abo bajja kizimba boolaba omuntu agenda nange baligamba ku kibuga kya Ssaabasajja waakiri nateekayo luumu 2 zikalina zisituke abantu tubateekemu omudigido nga bakola ebintu bye bakola ki bye bamanyi nti nno bino byaffe ate tebigenda kuvaawo ate temweraliikirira bannange omuntu agamba ombo Kampala si wa Buganda ali binunula ayinza okuba tebannamuzaala najja kuteekateeka nga bwe kiri agambe ddala Kampala kiri mu Buganda kale tukole ebibuga ebirala ate bwe njogera bwe nti abantu Ssaabasajja bawa obuvunaanyizibwa okumukulembererako waliyo abantu abalina endowooza ezisinga ezange bangi nnyo kale n'olwekyo mukole musale magezi butya tufunye butya endowooza z'abantu bano muleme kutambula na bitiibwa nga temutegedde endowooza z'abantu bano bemukulembera waliwo ensonga gy'oyongedde n'okoonako era n'Abaganda baatuuka ekiseera ne bakaluubirira ffe nno ffe tulina okuyimirizaawo n'okubeezaawo Bwakabaka naye kyatuuka ekiseera ku mulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga tutera nnyo ffe nno munenya kubanga Kabaka yatugamba mbawadde muvubuka yagenda okutegeera ensonga zammwe mbawadde wa mulembe gwammwe era twalabawo omuliro mu kujja kwe naye ate bwe kituuka mu kustafaali nti olina DJ eno twakisanyukira Abaganda bakyeyama ennyonyi ya zirinya tutaddewo amaaso naffe tulinda ate ekiva eri si mu kutuwa ebirowoozo ebirungi ebitukubiriza tusitukiremu ffenna wamu Kibuuka ojja kuyimba ennyimba abantu nga Ndugga bwe yagamba oluyimba ne lukusooka mu nnyumba naluwuliriza mu mmotoka ey'akabi n'akuyita kaluyimba ng'oyiriba gundi ku street oyitawo naye obwo si bwe bweyamu obwo ate gwe obweyamu obwo kirala obweyamu obwo si ssente obweyamu obwo mutima ate era ogwawamu kati emboozi eno ensanyudde nnyo sijja kutwalira biseera bingi
kukujja ku bye mukola ne Smart. Smart simanyi oba una akomyewo. Ndi wa Smart. Smart yakola studio eno gye babeera. Munansonyiwa olwaleero ennyambala eno. Nagenze mu bayimbi. Bw'ogenda mu kifo saagadde kugamba Bulyambwa. Naye mwami Kibuuka Oluganda alumanyi bulungi. Bw'ogenda e Bulyambwa naawe olina okugirya. Nandiki waliwo n'eddiini etakkiriza kulya kisolo kimu naye etera n'egamba nti bwe kibanga kyekiriwo nga kyekikuyamba okutuuka kuba ogw'okwetta ate musango omunene gusiiga ogw'okugaana okulya kiri. Kaakati sikikoze mu kunyigirizibwa nkikoze mu ssanyu kubanga y'embeera empa emirembe eno gye nazze. Kaakati mu byonna byonna bye tukola mwami Kibuuka akoze oluyimba. Abantu mwenna abakubirako ku mwami Kibuuka akasimu oluyimba luno luwammwe. Ndowooza buzze nga bubaka bwakusiima. Era mbasiimye nnyo buli muntu eyankubira essimu n'okubazzaamu essuubi ebigambo ebyo bibanyiga omutima oba bibabuulire buli omu bw'awulira oluyimba luno alowooze ki ekiyinza okudda. Naye mwami Kibuuka ensi egenze ekyukamu. Bw'onaagamba abantu bawulira oluyimba bina bannaffe abali e Canada CBS simanyi oba bakyagiwulira. Wakubako n'oluyimba titi nalupromo zijjukira emboozi eyo nga waliwo lediyo ezimu ezitaagala kulukuba. Era omusajja oyo aŋŋambye nti titi mbadde simena kumangambye yakuba oluyimba olwo omukyala mukonjo niye olaba ye yalukuba. Bintu bino birimu Katonda kugamba nga bw'olesa ekintu eky'omukyala yakuba nanga kati ffe ne tulemwaffe bannannyini ate omukonjo n'alukuba naye kyamukisa mulungi lwayitawo. Ekituufu lwayitawo ate ffenna tulumanyi. Kaakati waliwo kyenjagala okutunuzaamu. Oluyimba luno muli mu kukola rehearsals, muli mu kugatta amaloboozi n'ebivuga luvuge. Ffe tunaalulaba tutya kubanga waliwo step eno nze tukidde ku step ya audio. Mulinawo enteekateeka erukolera vidiyo. Kakati enteekateeka ebadde tennabaawo. Ekirungi kati ono Smart nvudde naye owulidde yagaye twatambuzaako ebigere nga tuva eri gye twakolera akaalo ka Buganda nti nno bwe muyitira mu bigambo n'agamba ezo ensonga zinaaba nkulu tutandika sinnamanyi kye ŋŋenda kumuwa naye twandiyagadde tukole vidiyo nga nnungi nnyo etambule mu bantu tulabe nga kuba n'agananfa bagasalira essubi bannange. Mulina ssente zikola vidiyo? Tetuzirina. Nawaniza audio temunaba kuzifuna lwakuba Smart muwangadde. Mutambuze ebigere mupanziza booda. Naye abantu tuteekwa tubanyiga ku mitima egibali ku biwundu. Mu luyimba olwo mulimu dukola audio. Naye audio eyo wali agadde efulume wamu ne vidiyo oba oyagala ofulumyeko kimu kimu tulabe? Kyandibadde kikola nnyo audio efulume ne vidiyo. Kubanga bwe mbannyonnyodde ebintu bino bijja nga mubirabanga ebyokusaaga naye ekyamazima sore mu bintu bye ŋŋenda okwebaza Katonda mu luyimba luno. Katonda yayagala nnyo Buganda ne Kabaka abazze bagikulembera era abazungu baatubbako ebintu bingi naye baamazima bakugamba ekituufu. Baatambula Afirika temuli nsi eringa Uganda. Kituufu. Omusangibwa Buganda. Era wano wennyini bwe bayogerera nti nno lino ly'ekkula lya Afirika. Actually baatuukira Buganda. Naye njagala mumanye bannyabo ne basseba abampuliriza. Mwe mulowooza ku ttaka lyokka nti lye batwala. Buganda erimu ebyobugagga bingi. Era naawe azanyisa ettaka lyo ng'olitunda ng'atunda kabalagala nkulabula lekeraawo. Buganda erimu ebyobugagga bingi ebitotoogana ng'obulwansi w'ettaka eryo. Mwe mwesibye ku ttaka lyokka naye mumanye nti tuli bagagga nnyo 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 n'abazungu bakola ki? Bakimanyi. N'olw'ensonga eyo mbasaba buli muntu asobola akuuma ettaka lye era asobola ataase ettaka lye kubanga abaana b'ozadde balibeerawa ng'ebyobugagga byo babitutte tokyasobola gw'olaba ttaka lino naye tukugambye ebyobugagga ebiri wansi w'ettaka lya Buganda bingi nnyo 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 nga gye nkomezza. Nga bwe munaawulira oluyimba olwo nanokoddeko ebimu naye nga bye naleseeyo bingi kuba oluyimba terusobola kumala lunaku lulamba naye mutandike okwebuuza ku bamanyi nti nno biki ono omusajja byeyogerako ebyobugagga ebiri mu Buganda. Okusinziira ku kigambo kya Sir William Kibuuka njagala okubategeezaako
nti nga mwagala okukuuma ettaka nga bw'abakubiriza nze mbakubiriza nti bayinza okubatwalako ettaka naye babatwalako n'empisa zammwe. Empisa kasita baziyingiramu kale kyakyewuunya okubanga Kibuuka akyalimu empisa nga bayimbi banna abamu baasiibuuka empisa. Osanga omuyimbi tayimba bino ate nga Kibuuka kyemmanyi nti waliyize ennyimba za laavu waliyize ennyimba za biki. Era n'omusajja w'e Canada bw'aŋŋambye nti wagwa mu nsi ey'abantu abaagala ebimansulo naye singa agwa mu nsi ey'abategeevu singa gw'oli roodi. Surprising leka mbuulira ate abantu abali ku internet mulimu mikwano gyange abaasesa ojja n'omubuuza oyagala kuwuliza nnyimba ki mbw awuliza country music country music n'omubuuza naga mpuliriza wa Bob mpuliriza wani abo bwe batyo. Abamerika baakwata obuyimba bwabwe buno obw'okubonako n'ebiti obutongooli biki ne bakolayo ne zi radios eza country music kano mugamba owulizako kadonka mnaga ebya kadonko natamanya nti country music ate ndowooza kyakyusa bukyusa luki. Nabadde nnyumira omusajja w'e London naŋŋamba abantu tulabye kyaki eno kyaki basobola okuba nga baazimba kyaki abantu 7 naye olw'essaande ne lutuuka ne mugendamu abantu 15 kyokka abagenzeemu nga bakadde. Kiki kitegeeza olaba eri eddiini gye yava eyo gye yava ne bagireetera ne bagitunyonnyola abantu mwezuule mwenoonye mumanye kye mulina okukola. Togendanga na bintu by'otategedde sooka weebuuze lwaki nze mu bimu lwaki nze nsereko lwaki nze ogwala kasita okyebuuza ojja kufunamu Katonda kyakugamba eddoboozi likwanukule omanye ky'olina okukola mu budde obutuufu. Nja kusembayo n'ekigambo kino ku nsonga y'empisa. Waliwo abawanuuza abagamba omuzungu yajja kuno n'asomesa abaddugavu nti okuwasa abakazi abangi kibi nnyo kyokka ate waliyo abazungu abalala bajja ne bagamba abaana baffe abato nti okulya ebisiyaga kirungi okusinga okuwasa abakazi abangi. Kwegamba nga akujja ku mulamwa kyakubiri tulina obuzibu ku kyempisa ky'oyogedde eri abantu abatondebwa nga bakazi. Mwami Kanka ka TV zoonoonya abaana kuba tokyalina mulamwa gw'oyinza kugamba abakazi beegatta n'abaana ne basalawo okulaba ebintu ebitategeerekeka ku TV ng'omukazi alina mwana we omuto gwaweerera balaba kazannyo ka laavu bannaye bannakazadde b'eggwanga namwe mutusaasire mulo olowooza omwana byafiiringa biki nga naye byofi ogenda mukungula mukyo yo muwala oba mutabani wo. Mazima abakazi boonoonya abaana ekisimanyi na muntu ayinza kukubiriza kuba amaka gonna ag'ewange n'ewuwo abakazi bali bye balaba ate tebitegeerekeka kyamugamba nti bya kisiru naye engeri kye kirimu abaana tebitegeerekeka boonoonya abaana tebava ku TV ate nga buli TV kati bweraba ekikola kyetambula nakyo naye gye mulaga myaka 15 eginaddako baana mu olwaleero gwali wano w'emyaka 15 kyagojja okuba nazaala. Kituufu okitegedde kituufu otunuulire mutabani w'omwana gwawasizza ng'oba byakola binaaba bikusanyusa. Ate kineewuunyisa firimu ezisinga okulagibwa ku TV by the time wetukoledde vidiyo eno kalica y'abakoleya osanga famire baga njagala nnyo akakoleya njagala nnyo akachina ojja n'osanga omuntu ng'alaba firimu z'abachina z'abakoleya naye ng'abasajja bali bapromotinga kalica yaabwe ebiri mu firimu ennyambala ya kalica yaabwe entuula embuuza omutima endya y'emmere abakyala engeri gye beeyisaamu wakati wa firimu ezo balaba ez'obwakabaka simanyi obwakabaka bwegindi n'obwegindi bino ebisigadde bijjamu naye ng'ekisinga ekifaananyi okupromotingibwa yenyambala naye yambala wano olubugo ogende ku TV China ekulaakulana enkya n'obuwamu nsi eyabuwangwa eremedde ku nnono yaayo mwejja amagezi mwekulaakulanidde mwegaggawalidde. Edda twali tumanyi nti omulogo omuchina ababeera balogo obudagala obusinga okukola wano bachina abachina bakola buli kika kya ddagala bujja buwunya nga habuzize nnyini naye ebyaffe tubisudde wano nno mwami Kibuuka wenjagala emboozi
tugiwunzikire tugyesebo era nkwebaza naye njagala okujjukiza abantu Kibuuka abasiimye alaze omutima naye asitukiddemu ekyokusitulamu Nsooka nkulu abakoledde oluyimba okubeebaza ate aliwo okubeebazibwa njagala ojjukira embeera Kibuuka mwe yabaddemu tennalinnya mu mbeera ya byanfuna tennalinnya mu bulamu bwe ng'omuntu tannawanvuwa kusukka we yabadde yadde ogejja wabula yakomyewo essuubi mwali mujjuza abamu diaspora mwanzizizaamu amaanyi nga sina bwenyinza kubeebaza kukola oluyimba luno nga lukwatira ddala ettaka lya mayiro eryo essaawa yonna abasajja bajja kwefukulula naye waakirimu kubanga ku nduulu bannange atalina maanyi oba atasobola ne kasirwa okubanga ku nduulu bw'oti nti omubbi wuuno atwala ettaka kyekyo ekigambo kyange ekisembyeyo mbaagala nnyo mwenna bannayuganda buli muntu mu kika kye abali mu Buganda mwenna mbaagala nnyo mwongere okukola n'amaanyi twongere okuyiiya tukulaakulanye Buganda yaffe tetulina gwe tubanja ffe ffennyini tweteekemu amagezi go okwatira wano oli akwatire wali tusobole okusitula eggwanga kikyamu okwesiba ku muntu nti atuwe si ye yatondebwa otuwa Katonda yatutonda twemalirira byebyo banyabo ne bassebo Ssaabasajja Kabaka awangaale nnyo Mukama mukuume nga mulamu emyaka bukadde na bukadde amazima ddala awangaale nnyo agundegunde masomoji Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda nze nno omwami oyo musajja oyo Ssaabasajja Kabaka waffe mulabanga empula ye muntu eyasobola mu busobozi bwe obw'obuyinza bwe obumuwebwa Katonda okugatta abantu ab'ennimi ez'enjalo ffenna weetuli tetuyina kye tumubanja ate tetulina kye tumugamba kati ndi wa simaati simaati ntera okuwulira amannya go mu nnyimba okola ennyimba zenzita obudde n'empuliriza n'empulira smart studio nali simanyi nti smart muntu nali manyi oba studio gye bayonje ennyo kyewalimanyi kyekituufu kuba smart kigazi kati mwe mubeera omuntu gwe weta mubiru smart nekyo kigazi kyenkolera mu mubiru smart nze nga nze kingi kisinga ne ku byensobola okwogera weddira ki ntambulemu ng'omuganda tambula ng'omuganda nze Sendio wa Sulaiti gwe bayita mubiru smart ndi mutabani wa Muhammadi mubiru kaye numetekamwa era nze gweta mutabani wa tekamwa ndi muzukulu wa Gisabbana eddamba ayebase Ntuma mu Buddu ndi muzukulu wa Kamadi Nume Muwanga ayebase mu kibinge kya Nkole ndi muzukulu wa Basajja Nnyago ndi muzukulu wa Masiyale Musenza Alanda ndi muzukulu wa Dominico Kanyike ayebase Muduume wa Lukunyu kakati abajjajjange era ng'owakasole jjajja fega obadde ombuzizza n'okumbuza ate abasinga batulaba enjuki ne bagamba kituli Baganda tuli bakijja na mukoka abajja bagoba waya ate twajjira ku nsene najja na kaveera ngenda na loole mutuufu olanyiza buva obwo kati ngenda kujodda obudde obwo ate ozze n'okyogera zisebo ndi Ssaalongo era yenze kankaka erinnya eri abantu baali nvumira nsoma sekere baga obuwaggwanga ki nakulabanga naye okulaba physically nange nsoosere nina gye nakulabanga wa mukama wange n'okuba yafa naye ngamba kankaka neddira kinyomo tirina gye litandika tirina gye likoma liri awo naye njagala nnyo abantu okukwatagana n'abantu era waliwo omu yali ayagala okunkazaako erinnya ne litajja bulungi lyali ppanvu nnyo nga ampita Ssaalongo ntakulaako awo nga lyerinnya eryongeddwako yali akukonjedde muganda wange smart oli otya ndi awo oyogera n'embiru smart mubiru smart manyi ndimu abantu babiri ndi mubiru smart oyo mukubi wa kidongo kyamanyi kyokka mu nsi nembaamu ne Sendio wa mubiru Sendio mubiru ate yamanyi ki oyo musangamu w'entuuma kati oyogera ne mubiru smart omukubi w'ekidongo ninga yazaalibwa mu ndongo ninga bingi nnyo ebifumbekeddemu ekyo nkusanze nga muteekateeka Ssaako n'obukugu bwo ng'obuteeka mu mwami Kibuuka kuba ye musanze muzindalo ng'ayimba kiki mugoba kitugoba manyi nze ndi ngeri gye musajja muganda
Manyinye enjogera nga njogera mbyokulabirako. Abantu abasinga ekibalemesezza okufuuka kye bali okufuuka kye baagala okuba kwe kubaako ne kye balinze kibafuule kye balina okuba naye nga kye balina okuba kyekwese mu bbo. Ensonga lwaki tusanze tufumba ne Kibuuka William mu luyimba luno nga bwe twafumba akaalo ka Buganda nga ndina mu mpale nnyimpi nga fene tumenye kidda kuli twati tumenye kye tukola nga bwe twakafumba mwali musudde gavumenti oluyimba baalukubanga buli muntu waali n'awulira nga bw'abanga mbazi yemuliraanya agisitule ebiseera byekayonga anti bagamba somesa abantu ku 10 n'ekunaabaako 2 kasita banaatwala ekyo gwe empeera y'ekikumi ojja kugifuna kati ye abayimbi balaguzo oba tubayite bannabbi boogera ebiribaawo amala okulufulumya ebyabaawo ne bibaawo olwo mwafumba oli mu kino nali naakava mu ssomero nange nali sibimanyi byenkola naye paka oluyimba lutukumye paka eno neze tuze tuzaako awo tulina Kabaka kyukyusa eggwanga tulinamu bano abakyusa amanya neyeeyita eryawano naye nga si waawano avumaganya Obuganda kava mawanga gwe wannonooza ebiwebwe bityo naye nga kisa kya Mukama kye kitambula ku mirimu gye tukola si gye mirungi ennyo era si ffe batuukirivu ennyo naye Mukama ayerulira emirimu gyaffe egyo mu bunafu bwa gy'amakubo n'agituusa gye tutasobola. Nze mu kwerula okwo bwe nzijidde nti njagala Katonda abeerulire bwe guba nga mbadde ebibya bitwalira Mukutu mutono gugaziwemu bidduke mangu ebyo bye mukola ebirungi oba ebitalina kutuuka bulungi nga bwe mubirowooza biyitewo smart mu biru smart ndive eno bandive eno yonna gwomu byonna byebimu ebyokuddya byebyokukono. Kibuuka omuyite otya kati manyi tuba ne baganda baffe emirundi ebiri kati osobola okuba ne gye wazaalibwa naye kati si gy'obeera kituufu obwedda nze nkugobera emirundi mingi naye Kibuuka William natuukira mu mikono gyabwe nga nva mu kyalo okutuuka mu bantu be nnajjiramu ng'ate yewe emmamba ali mu Kibuuka mu biru kati abeera muganda wange ddala kitegedde bulungi nnyo bwe tuba nti owakasolo ejjajjaffe Gabunga kati oba yalina abakyala bangi yazaala abaana eno n'eno kati nze Kibuuka aba muganda wange ne musanga mu ttaka oba mu ggulu mu Amerika oba e Rwanda Kibuuka aba muganda wa mubiru kituufu kati muganda wange bino ebisigadde tubikolera mu mukwano naye waliwo we mujja okutuuka mu kaluubirizibwe olw'ensonga mukola ebintu ebigasa ffe ffenna muwaayo obudde bwammwe kati ng'obwedda we muli wano kuba soose neetuula ku reception wali ate ne mala n'ennyingira eno nga binyumidde n'ensooka mbalaba twatuddewo ate kuva kiro mu bwongo twatudde okuva mu masimu gaffe nga tetunneebaka naye mugenda kukola mutya okukolera Obuganda nga temulina we mujja kigulira amagala eddiba abantu banansonyiwa nze ndowooza nnyo ku ssente nze nga nze kuba mmanyi ebintu bibiri ndowooza nnyo ku ssente ndowooza nti buli kyenkola nyina okifunamu ssente naye ate mwe munsobedde temulina we mwogerera ku ssente mukola bukozi singa twaliwo nga tukulembeza ssente singa tuli luzira oba twafadde obutayimbwa bwetutyo kakati Omuganda agamba woosuule nga olutalo we lukoma waliwo alwana olutalo luwangula asasulwe okukola buweereza empeera Katonda yagigaba ffe bye tukola tebikyagasa ffe ne tutuusa obunabbi buli Katonda bwe yatuteekamu eri ensi tula abantu bajja kutwebaza munnanga banu batukwata ne mu ngalo mu ngalo za byuma zaaki n'ebintu ebyo abamu bamanyi n'okugamba onnakubirako basudde oluyimba mu studio gwe saalaba nako kati ebintu bizibu naye ffe tubikola Katonda yatuteekawo obunabbi ka Buganda nze ndowooza bamina emyaka nga 7 abakola ebyamagero tebaba amagero ate tulina kuba amagero oba oluyimba lutya nze ngenje ne musajja musiraamu ffe muwaalimu nabunabuuzaako muwaalimu naye kati gwe atulula ennyo ebya nnabbi olaba yali afaanana ati n'obwetwe mwalimu akubuulira ebyobwakatonda nga sitookisa ebisinziro biri bweru bigere biri bweru kati atunuulira ssente atunuulira bunabbi buli Katonda bwe yamuteekamu tukola ennyimba zino nga tetufuna ssente naye Kibuuka tumanyi ozikola Kibuuka naga kati mu biru ŋŋenze nti ewaka nti owayi nyinamu omutwalo guno tugabane otwaleko 5 kuba ne mulookodani ffe tubadde tuyiiya bwe tuti esooka ojje tuyiiye kati bwettu naye Katonda ajja kuwanguza abantu abawaayo okuweesa obunabbi bw'ekitiibwa mu kirala mwajja tusasulira naye ng'empeera yaawo kakati nze njagala ogambe abantu kyolina studio ogambe abantu kyolina obusobozi obukola ennyimba ogambe abantu nti
omanyi kukuba ndongo era oyo yenna akwetaaga ajje wano kuba eno studio Kibuuka agenda gifuluma mugabane 15,000 njagala omulala ajje wano ewa mubiru smart akole oluyimba era akuwe ssente olina obusobozi obufulumya oluyimba lw'omuntu ennyimba zenfulumizza mu myaka gye maze production nyingi nnyo ne ziri awo ate eri muyimbi walinye gwezikola nkoluyimba naddala baakadongo kamu gweyogera nti ani nkugambe nti ennyimba 7 ono 5 ono 2 walukaga kati oyinza okubuuza zonna okuva kampase mu kyalo paka wano mpitirivu nnyo kibijjigiri mpitirivu nnyo yogera ani ayina kali ke yakola nga bamuvuma amayuga ezo ennyimba zemabegako nono nyingidde system 278 awo tukoze ennyimba nyingi nnyo kive bulaaya nyingi nnyo basebbaale muzeyi sebatta bakiwewe kyuka ekiddalu nyingi nnyo mutunamu n'olupya mu kompyuta tunamu empya 2 by the way akyasobola okuyimba muzeyi sebatta akyasobola okuyimba sitatafa kyenda asobola kubanga kati obukugu lwayina n'obungi okusinga buli experience yasobola okuba nayo naye nga agiwa balala ye kennyini eddoboozi likyamufulumamu anti wosuule nga bwetalo we lukoma kye natandikiddeko kati nyini bw'atakwata mu kisibo enkoko zifa nnaganga bayina okukwata mu kintu kubanga bw'otunuulira eggwanga eno mu nsika y'okuyimba manyi nze ndi musomesa ne mu music wala ebintu ebibi byennyinza okugera ne mpulira amaziga ku mutima ntya nnyo okugamba omuntu nti nsobola okkuba endongo njagwo kikuveemu mpulira n'amaziga kati ku mutima byenkola simanyi gye nabijja simanyi gye bintwala tewasoma music nasooka kuyiga music nagenda ku confirminga bu confirmings wagenda nga mbimanyi byonna nene ngamba nina okufuna certificate ya music zeza award zolaba eri award endala yiri guli mu ddaali n'ebirala biri eyo k'abaana bazanyisa ebirawuli mazima kakati nti simanyi gye twagana ggwanga lino kubanga abantu fe abali mu Uganda abaganda kuba eggwanga ekkulu mu Uganda Buganda era batuganda abazungu bagenda okuligisalinga Buganda kyabakalubira bagamba Uganda kwe kugituuma Uganda mazima abaana baffe ne bato baffe tebafunye mukisa gusomesebwa bintu bino okuleka omukisa balinawo gumu gwa nnyimba ennyimba zino zola zetukola zajjawo obutabedda wasoma nga kisumuluzo nga temuli tuni n'emu kituufu naye mpulira nnyo obulumi ng'oli agamba oluyimba luwanvu lwa ddakiika 7 nga kataba katalimu tuni akasomere wiiki 2 ka peegi 10 okitegedde nga ne byasomera alina obyesomera abyennyonnyoli naye nga wano sajja gamba waliwo kye twalaba naye nte twakitegeera oli nagamba engoye ekiggwa buli muntu omanyi olimba engoye ekiggwa muzisebata kati ezo ennyimba zennyimba enkulu engoye ekiggwa kaalo ka Buganda amannya ga Kabaka ezo ennyimba nkulu nnyo ku Buganda waliwo zisomesa ebintu bingi zisomesa ne batansomesa mu Luganda nga nsoma second oli yagenda okuloopa engoye ekiggwa mu kamena amugamba nange yandiridde omwana mu lujja kwani yagamba nti omugo guba gwa Nnalonda kati endutegedde kati noonyereza abantu bano basatu tuyina muzeyi Sebatta Kibuuka William Mathias Olukagga Dr. Fred Sebbale bali ku mwanjo nnyo mu kusomesa Obuganda Abaganda naye abaana bano abato nze ngamba nnyo abantu tolowooza ku byenkugambye nze abyogedde lowooza ku kyenjogedde nyiza okuba nga sijja kikuddiramu tojja kufuna mukisa gukikuddiramu kuba tetumanyi bino ebintu tukola ebintu naffe ne bitwewuunyisa kati gwogamba lulimba lumu ne Kibuuka n'ennyimba nga 5 ensi zeetamanyi naye tiziwaana mukyala we timuli wadde erinnya ly'omwana we somesa abantu Buganda era olaba posters ze bakuba mu press production Kibuuka aba ayambadde embugu kulaga abantu nti ennyambala eno kiri basudde kyagamba nti omuntu okukuwera ejjinja nti era wolisinza Mukama akunyigidde ate n'akuterawo omusaalaba nti wogula bavunnamaawo kiki ekyo kutubuzaabuza kutujja ku byaffe kutwala ku birala kakubuuza ekibuuzo oyogedde ku mannya manene Sebatta Kibuuka Walukagga Sebbale kiki olowooza ku upcoming lowooza ki gy'olina eri upcoming omanyi okusitula omuntu okuva from nowhere up to somewhere to me zesirowooza nti oluusi waliwo n'abanyiiza obunyiiza ne muvaako nga simusobola what do you think about abayimbi ba upcoming tetulina bate ba upcoming kuba tebeegomba
tebeegomba kibanga ku kyalo mba mulina omukolo n'agamba emmotoka mbatwalira bwerere ku mukolo gwe n'ogamba lwaki bantwalira obwerere tusiiba tubayita banne mujje tugatte obwongo tukole ennyimba naye kyovula nti abayimbi balina ennyimba bangi naye ziremeddwa okuwaguza okutuuka wali bano abe balina okwebuuzaako ate balabanga be balina okubawabula waliwo ne yabadde ku rediyo juzi ne bamugamba naye mubiri akoledde omulimu munene nnyo akoze n'olwo byatamanyi naye nga ye ayimba talina muntu n'omu gw'amanyi wadde ku rediyo wadde ku tv wadde ku ki kati baapukamingi munnanga ate be balina okutuwabula kati ffe twabavaako tulina baserebu mudiringa ne baserebu lwaki tudiringa nabo nti asooka n'agamba mubiri ono akoze ekintu kino waaba asobola okukola oluyimba luno kate nze wengatta byemmanyi ne by'amanyi tukitwala mu maaso omanyi omuntu atagaggawalangako tamanyi bwavu bwe buluma era eddiini etugamba musabirenga nnyo yali omugagga ne bumuggwako ayali pulezidenti n'amaamulwako n'asigaliza obulamu naye yalina famire ne bamufaako bonna n'asigala buggo obasabirenga nnyo tebagamba nti sabira omwavu agaggawale tamanyi bwavu bwe buluma obwavu okushega nti bukuluma osooka gaggawalako omala kugaggawalako obeeramu ng'olowooza yembeera y'obulamu kati kankaka wogenda mu restaurant ng'olina emitwalo 10 ne bagamba emmere y'ebiri kitundu obeera mu kyono ogamba gy'etaano nti ebatuwe naye oligenda mu restaurant ng'olina omutwalo gumu ne bagamba emmere yagumu 2 ojja bagamba ekiyigo kiri ludda we tojja kudda okitegedde naye nga walinako ziri ennyingi naye ono atazibangako nazo katogo kali ludda wakabasaze ekkubo kayagala yinza endya nenzikuta kakati embeera y'ensi bwetyo bw'eba eggwanga ensi yafa nnyo ate ffe bwe twogera tebatukkiriza kuba tetulina ssente tetuli bawanvu nnyo nga miti gy'amasannyalaze tetugezze nnyo nga nte yakulya ku ssekukkulu obalinda tumale kumera amagulu ana tutambule nga nte bye tukola era bagamba nnyo abantu kola emirimu emirungi gikwogerere abantu tebajja kukwogerera bw'ogikoledde kyekimbeeza wano mu smart studio nosanga ndiwonze kwena ngambye obeerawo wekka toliwona abantu nti nze omuyimbi amala okuyimba njagala agende nkole omulimu gwe wano nga siina wadde ekintawaanya bwe buweereza bwe tulimu okusinziira ku mubiru smart byaŋŋambye weebale kulanya ekyo nsonga nkulu nnyo abantu bategedde obuva obwo ate nze nkwagadde kubanga mwabakwata ku mapeesa mwabamu beewanika nnyo amannya bagatemye bawongeddeko nze gundi oba ontegeera mubiru najja alifuulafuula erinnya kitegeeza ki kyekyo saba kabona aligawesa yaŋŋamba nti omwo mwoba walinnya oba omuntu oba wamuddira mu bigere waliwo eyali gwe bayita ekyo naawe ne balikuwa olitambuze lineegi oba obulamu bukole ki butambule kati lwaki omuntu ekyo kyaba ettutumu eryabafunye rimwewaza nalaba nga banne takyasaana kunyumya nabo mmwe mubagamba baproducer mmwe mubagamba nti erinnya lyo nakawunde terijja kutunda kati nze nzaala abayimbi ntata w'abayimbi abato n'abakulu era ndi mulerwa sisobola kutegeka kivvulu nze siraba muyimbi wa kitalo mu nsi yonna kubanga byayimba nga agenda kuyimba ebigambo bisatu tubigatte tugatte obwongo tufunemu ekituufu era siraba show z'abayimbi byenjagala okulaba tebannatuuka kubikola kyova olaba nze bw'onsiŋŋaana ne flash ebeerako nnyimba z'emabega myaka 10 kudda mabega banzikiriza akaseera kendiwo nkawumbewumba ate nveewo baddemu nga bwe babadde kuba nabasanze ku mirimu mubiru smart emboozi yo njagadde nja kukubuuza ebibuuzo bibiri tuggalewo ekisooka kyojja okusembyayo ojja kusembyayo mbuulira osangibwawa naye ekyo kyekijja okusembayo kikyolowoleza buganda ogirowoozaako ote gwe bw'otuulaawo mu katebeko obanga bakuleseewo wano oli amaze okgenda bw'oba olowooza ku buganda ogirowoozaako otya kati nga nze omusomesa atafaanana basomesa nze ŋŋamba twakola oluyimba bayita tudde ku nnono abantu banonye ennyimba ezo kaalo ka buganda tudde ku nnono engoye ekiggwa nga weggambye bamutunda byapa bazinoonye tulina okudda tulina ebirwadde ebituluma covid tuli bayi ne tetuli balwadde obutonzi butuluma teri amanyi jjajjawe kuviira ddala ku walubereberye kyavaga nti kabaka alina amannya ameka 72 buli linnya lirina amakulu gaalyo maaso moogi nti alengera gyava ne gyalaga saagala muntu omanyi nti wano tewali muntu asaanidde genda ku musawo muganda
olina just kumanya nti bwe ŋŋenda ku jjinja ne nfukamira ne nsaba bwe nti nga bwe byali ngedda bajjajjaffe ne bagaggawala ffe abatabikoze obwavu bwe buno obutulumira ne mutulo mazima abantu balina okudda ku bujajja bwabwe okuva ddala ku lubereberye obwavu bukulumira butya mutulo weebaka n'obuwulira oba yalira n'obwebikka ng'ani mutulo obwavu nawo nebufukira ekizibu tovaa mutwatu n'otwala akanda bebiri ku TV waliwo olwenvaamu neŋŋaanayita obudde nga bugguka okukya yes n'ogamba lwaki ntandikidde wa ku makya kakati abantu tulina kudda ku nnono mbadde saakozesa kigambo ekyo kuba kino olimba ekirimu ne tulina kudda ku nnono kogende Bulaaya ennyonyi abantu ze balinya zirina omusambwa nannyini gwazo kogambe nti nze nsiba enviiri zino bwe ziti eriera gwe nalaba yasiba enviiri ne bazikumako omuliro ekisooka ddala nyinaffa omusomesa gwe manyi ono w'Abakatuliki yaziba mu myaka 3 ng'alina ebitabo by'Obukatuliki mu nnyumba nga tayogera ageza bugeza naye lunaku lumu yaloota yali yeebase n'aloota ng'alaba abakazi beeru bamukuba emiggo namugamba ffe tetwali basabi tetwasoma kyogamba bino tetubimanyi n'obuwangwa tetwabutegeera yakera ku makya n'abikasuka mu lusuku omumwa ne guzibukuka n'ayogera emyaka egi kati yali muyi naye nga si mulwadde ogamba kimu yaziba omumwa naye tasobola gamba muntu nti oli otya wadde okukuddamu tuyambe nnyo era mwami Kanka kyenja okukusaba nti olina gundi ezibera nkugobera ku following zizo n'abantu abakugoberera kulembeza nnyo ekintu ekyo nti bannange buli otaba mukadde wo kitiibwa mukadde we Katonda ow'oku nsi Kabaka ye musigire wa Katonda ku nsi bw'omala okutegeera nti Kabaka y'ono sooka ogambe kitegeeza ki Kabaka noonya bw'ojja okumbuuza nja kubuulira bye mmanyi oli ajja ewuwo omugattireko Kibuuka amugattireko Rasita amugattireko ogenda okulaba nga tujja kuddayo ku nnyimba ziri Abaganda twewemudde okitegedde bulungi nnyo tuddeyo ku nnyimba akaalo ka Buganda kadda kitegeeza ki eyo ekigambo akaalo ka Buganda kadda bw'okikolako essomo wiiki nnamba kalo ka Buganda kadde abantu bakuba emiggo naye nga sona kogera nti nze nalukola mu studio mpita muli bwenti oluyimba lwe nakola ennyino ennyini lugenda kunkubisa emiggo mutegeeza abantu akaalo ka Buganda kitegeeza ki kyebavuga nti buli omu agumye munne singa tunaategeera ebyo tewajja kuba nsonga etwaza mwana ku ssomero okusoma byataafunemu ssente nga buli otamanya gy'ova ne gy'olaga totuuka abantu tubasomesa obuwangwa n'ennono byebyo nze ngende waffe mu kyalo nze manyina okugenda ewaka n'ensoloka taata naŋŋamba ozze mwana wange nga taata nze nkutunuleko mukyenyi naŋŋamba ekyo nno kyawandiikibwa mu bitabo byonna buli otula muzaddewo mukyenyi oba n'amaanyi g'omuggyeko kitegeeza ki namuganze njagala maviiviigo gokka oba asaba atya oba atya kati omutwako mukyenyi oba n'amaanyi g'omuggyeko bwe bujjajja ntunudde mu taata wange ye Kamaadi Nnumi Muwanga jjajjawe yali mutuuma bw'ogenda oddinoonyeza kitegeeza ki muwanga nzigi yawanga ensozi n'ebikko musomese abaana mubasomesa ebintu ebyo ffe tutudde wano tetufunawo ssente naye waliwo eyatutuuzaawo waliwo nange ntuulamu nkola ebintu bino sibimanyi newe ntuula wano mba mulala oyo antuulamu bwe nnaamumanya ajja kumpa ebyange nja kukola bino byayagala kyova osiŋŋaana seeka ng'agaba bannayinze neewugulamu bwenti nde kubagimpa ne si yayagala naye ng'alina gwanywera kati musomese abaana ebintu ebyo ekyokubiri ekibuzo kiwange kinja okusembyayo mu biru smart ayetaaze okunyumyako naffe musicale tuuka kabuusu ku ttoto ku bitaala tambula obenga ajja agenda mu ndeeba nga tonnaba kutuuka ku kikuba ekidda ku papapo ogenda kusiŋŋaana wali butrakita mujja babukanikirawo olwo ekipande ekisoma Makisedo Resort Hotel ku kipande ekyo nga tonnakituukako awali trakita mu luggya emmanju we tuli oba ku nnamba y'essimu yange eri 07554 41 07554 41 bweba email teekamu mu biru smart star era ojja kunfuna nkubira ne ku WhatsApp kwendi twogere ebintu bingi nnyo oba twogera ne batwini abali e Bulaaya ne tubakolera ennyimba nga tuzikolera naye nga bali eri ate olwo gwali wane nateete ku bitaala kiki weetaaga oli bagambye alongoosa mitima nti ate akagalo k'ensaze nga mpaata ebyo tujja okutambuza embeera okusinziira ku smart kennyini ebigambo bibye byennyini ate era yeye kennyini abyogedde kaakati ku ffenna ababadde mu kizimbe kino tuwuliriza mbasabamu abali eyo muyige kuba nze maze okuyiga tukole omukwano ogutugasa ogugenda mu maaso ebigambo ebisinga obukulu mutegeere obuwangwa buvaamu bingi mwetegeere mwejjukire kuba mulina okuba nga mwemanyi
kale no tewali kikusomya butabo bwa simanya gundi Gulliver's Travels. Simanya Gulliver ayina ekigere nga bwakirinyisa mu nnyanja amazzi gaggwamu, kyokka ate ne wabaawo ensonga endala ezikulemye nga Zaffe wano zikwatagana akuffe. Tosobola kuva mu studio nga sibakakasiza nti mbadde mu studio akati smart ono aleeroza mbadde naagenda owulira bwogenda mu kisaawe artist akubiramu emirundi naye artist bakkube kuuli smart mpaamu mpulire. Batamanyi manya gwe mukisa leero mugamanyi Kibuuka William nzaalo eri Gombe wala wadde ndi mutiiniti naye ensi neesimisa lw'ebinvaamu enfaafa mu bye mutenda mpozi olunyi kiyinzizaamu amaanyi obugalo n'emiziro egyo kye kintuuze wange neekuŋŋaanya emboozi endala ate nfuba nnyo bbalaga ebinaaba gyamu ngali n'essomo erikutte ku baana nsaba otereero liggwe nnyalwe wabula bannange namba abazadde mwenna mujja kyewuunya ne we muzadde baaba nsolo siiba kusentidde era mulabe nnyo muli kujjano noonyereza ekiwera namaliriza naye nga ndira. Ebyo n'ebisingako awo